kati engeri gyavuddeko Jackster tulina amazaalibwa g'omu onyambye ne tusooka kweno emboozi tulina amazaalibwa g'omu ku bagagga baffe omu ku basponsors abasinze okusponsoringa programs zaffe omu ku bantu abattaddemu ensimbi ddala empitirivu ku terefayina omugagga ono wanjawulo omukko era wattutumu naye gwe Jackster anze munayi ebintu by'abagagga nange mbyagala kati ŋŋamba ani oyo nteka ku pressure munnange omugagga waffe ya celebrating ze birthday bamuyita Ntunga Saz ojjukira omu ku basponsors baffe era sponsoring ze programs aba Florence Nampijja Bad Diana yayise ba comedians abenjawulo nga bw'obalaba ku screen nayita abayimbi ne bagwa mu ggwanga era bambi naffe tumwebaza twagala tu celebrating emyaka gye egy'obuto egy'obukulu happy birthday Don Dada omugagga Ntunga oba owner wa Ntunga Saz yes sir abade banoonya nti jjajja omusikawo aliwo yosamwaga okubeera omusikawo wange kyemugamba bwagenda mu ntebe talwa mu buyinza enankole kunamalese nti enkola bulungi ebizumulwa nti akola birungi asimibwa olwongenda okumuwa entaataano era olwaleero lubadde lunaku lulungi olw'ettendo lwanasaze okwebaza Katonda n'okumuddiza olw'okumponya accident gye nafuna kati ate nenjagala okukigatta n'olunaku ate lunazaalibwako kubanga ekisookera ddala bwe lwoba n'abantu ebitugatta n'abantu bwe emikolo bwe tusiŋŋanira awamu kubanga mikwano gyaffe giva mu bitundu ebyenjawulo so olwaleero lugenda kunyweza nnyo omukwano gwange gwennyina ne banywanyi bange nolwekyo okuserebuletinga olunaku lwa birthday awamu n'okwebaza Katonda ne byantuusizaako byonna kyaki kintu kikulu kubanga ekisookera ddala bwe tubeera mu kyaki tufuna omwoyo ogwa Katonda era n'abatusomesa butya bwe tulina okwekwata eri Katonda Mukama waffe ensonga lwaki tusazeewo tumale mu kyaki wano Enaama mu disitulikiti ey'Emityana